Amanya gange nze Namutebe Prosi nga nze maama w'omwana eyabbiddwa gwe bayita Kiramugeyi Moses Omanyo. Omwana wange yabula ku lunaku olw'okwosejjo ku makya ndowooza lwabadde lwakubiri. Omukyala eyamututte ye Kyosiimire Meloni, mukyala w'omwami Sali Vincent. Omukyala oyo yazze wano eno ku makya n'aŋŋamba yansanze ngenda mu nnimiro ne mugamba ngenda mu nnimiro n'aŋŋamba togenda na mwana, omwana mundekere ajja kukusumbuwa. Konze ne mubuuza oli ewaka ko yeeyiye n'aŋŋamba bw'anaaba akaaba nja kumuleeta mu nnimiro. Konze kale ne muwa caayi omwana n'amunaaza n'amwambaza kwegamba n'amuddaabiriza kubanga abadde mukwano gwange nga tusheyalinga nga tewali kyesimumanyiiko ate naye talina kyatakoze eki kyatamumanyi nga twebeererawo buli omu n'amutwala. Kati mu nnimiro navuddeyo ssaawa nga 5 n'enkomawo waneeno ewaka n'entumayo omwana engulu ne mugamba genda ogambe Mama Prosi aleete omwana ayonke anywe ne caayi. Omwana nadda n'aŋŋamba takola ki taliiyo. Mama Prosi nga taliiyo ng'ewaka waggale. Ne mmuzaayo mulundi ogwokubiri ne mugamba genda okonkone alabika mwali akoze eki yeebase. N'addaayo n'akomawo n'aŋŋamba maama taliiyo kuliko ekkufulu 2 baasibyewo. Konze nembeera nendowooza nti oba ali mu nnimiro ewabba mu Kisenyi. Nembeera wano paka ssaawa 7 kwe kutabulira omwana caayi ne mugamba mutwalire caayi akole ki alabika akomyewo amuwe caayi. Omugambi bw'amala omuwa caayi amuleete muwe ku mabeere ayonkeko. Omwana n'atwala caayi nadda n'aŋŋamba maama era taliiyo. Ne mugamba ddayo nyenye oluggi obayite gye bali beebase. Nagamba maama ntuuseeyo era takola ki taliiyo. Kwe kwambukayo ne mbuuzaawo abaabadde banneyiba be ne mbabuuza muwala wa mwaliwa ne baŋŋamba nti baamulabyeko ng'anaabye bakomye mulaba ssaawa awo 5 ng'anaabye ng'ayambadde bulungi ali awo agenze ku dduuka aguze akaveera aka bbulaaka kati tebazzeemu mulaba. Neŋŋamba yiiye yakutte wayandibadde kati yavuddeyo dda mu Kisenyi ewabba. Nenkima amazzi nakyo nenkireka nembeerawo nentuulawo ku luguudo bwe ntunula simulaba navaawo basaawa 9 nenkomawoko wano ewaka nenzikirirako eyo emmanga nendowooza oba naamusanga mu kkubo ng'akomawo. Saamusanze mu kkubo nenkomawo wano eno nenzirayo engulu ssaawa zaabadde zaali mu 11 nenzirayo engulu nembuuza banaye tannadda nti tannaba nembagamba banaye mwana wange enjala yagenzeewa nga nabo tebakola ki tebamanyi. Kati waaliwo obwana ne bugamba twamulabye ng'anaabye ku ssaawa awo zaabadde mu 6 awo ng'anaabye naye ng'ayambaza omwana n'agenda wali eri. Kati nga tumaze ofuna amawulire mbu yagenze wali n'agula ago twagafunye eggulo. Ne baŋŋamba twamulabye ng'ayambuse n'omwana we n'amuleka wali waggulu ewa okumpi ne kitaawe okumpi n'ewa kitaawe we yamuleka. Bba w'omukyala ewa kitaawe w'omwana ng'amulese awo. Nitwambukayo okutuukayo okubabuuza nti ffe yamulese wano eno n'atugamba mbu agenze sala nviiri. We yavudde okusimbula okugenda ekisumuluzo yakirekedde omukyala ali awo aliwa yaleese ali awo ayomba buyombi yandekedde ekisumuluzo kyenkuumu. Netugamba kati ali luddawa netweyongera okuyigga nendaba bbaawe ne mubuuza omukazi we aliwa temuva mwenna mu Kisenyi. Koye nze yagaana mu nnimiro zange takyabeerayo era tankolera. Konze kati ali luddawa sinnamugamba nti omwana wange akoze eki
abuze naye ate ng'abiwuliddeko engulu nti omwana nti mukazi we agenze n'omwana atali wuwe. Ne mugamba nokuba ku ssimu ye n'agikuba n'esooka n'egamba teriiko. Ne mugamba ddamu ogikube n'addamu n'agikuba n'etugamba eri bize. Ne mugamba giddemu n'addamu n'agikuba batugamba nti ali ku layini ndala gy'akola ki kwayogerera. Kati olwamala okwogera n'oyo kubanga ebeerako ng'evuga oba okuba oli ng'ayogera naye ng'ekola ki ng'evuga. Olwamala okwogera n'oli essimu n'agiswitchinga off. Ojjeko olunaku olw'omulekera omwana mbadde mukuutana waliwo ku mwana oyo ng'ojjeko olunaku luno olw'okukolwa lwe yabuzewo naye okumulekera ekintu omulekedde abaana babakuumireko ne bwataba oyo mbadde mumulekera kuba waliwo ne lwe natambula ne ngenda mu kibuga era ne muleka ne mugamba abaana bange bakuume beerawo balabirire bakubirizi ne musanga ng'era waali nabo. Tubadde tutambuliranga wamu mu nnimiro ze tubaddengamu. Tubadde tutambuliranga wamu nga w'omusanga wemba wembeera wabeera. Tambudde olwo maze okusisinkana batandise otambula. Twatambula nga twambuka mu katawuni kali akaddako nga mugamba tugendeko awo tutuuke mu bibanda ebya firimu tulabe oba akola ki gyali. Tugenda otuukayo nga taliiyo. Kati ko bbawe n'aŋŋamba omanyi waliwo omuvubuka maaka tumukubire tumubuuzeeko wamulabyeko ne tumukubira. Bwe twamukubira n'amubuuza mama Prosi wamulabyeko ko ye namulabyeko naye ku makya ssaawa nga 4 ngadda wali eri ewa mukyala Saamanya ng'asitudde omwana n'aŋŋamba oba ŋŋende ewaffe oba nkole ntya nga bw'atyo bw'amubuuza n'amubuuza Isingiro n'amugamba oyagala okgende wamwe ssente onoozijja wa omuvubuka bw'atugamba ku ssimu n'amugamba ekya ssente kyo si kizibu naye oba ŋŋende oba nkole ntya ne tutambula. Tatwali tutambula tukomawo kwe kugamba bbaawe omanyi tukyameko awo mu mabaala ago tulabe oba mwali kuba ndabyeko mikwano gye egimu nga gizze eno okunywa ki omwenge n'agendamu ne muga atuukayo olabe n'atuukamu n'alingiza ndowooza mwalimuko abamu wabo be nali ndabye n'aŋŋamba taliimu ne tukomawo. Kati twali tuserengeta bwe tuti ne wabaawo mukwano gwe eyatuyitako ng'adduka emisinde ne mugamba oyo ayiseewo ng'adduka emisinde n'agamba oyo si gundi tiye yoyo ne adyamu engatto ne batandika kwegoba ne batandika kwerinnya Kagere nebbawo omukyala ne batandika kwegoba ne beegoba. Kati awo nze nasanga luyogaana awo ng'ekyamazima nkakasizza omwana yagenze. Taata w'omwana yali yambuzzaako ku ssaawa 11 nze naddirayo okunoonya omwana ne mugamba omwana mama Prosi akola ki yamuyina kanyambukeyo. Yali akimanyi era ekyaddako twalina kugenda ku poliisi kweripootinga. Era mpulira buyinza okuba nga buli munda ku mutima naye nga kungulu tebukola ki nga tebulabika. Kati osuubira bintu bisobola okuba nga yadde omwana singa aba nga teyagenda ebisinga okuba kugamba yinza okuba omukyala oyo nze kyemmanyi abadde n'omusajja gw'abadde ayogeranga naye abadde nga oba muyite muganzi ng'abadde amwagalanga nnyo ng'atera omukubira essimu ng'era ono yaŋŋambako mukwano gwange nga yaŋŋambako nti omusajja oyo ayagala omuntu ayagala amuzaalireyo omwana omulenzi
ayagala amuzaalire ki omwana omulenzi. Kakati nze omutima gwange awo gwasibidde ti omwami oyo gwabadde ayogeranga naye ng'amupeeka omwana ojja ddi ne bategeka embaga ne bategeka pate ne bategeka ebijjulo atwala omwana nga tagenda nga kyekyo twalina pate waggulu awo naye ng'ali eyo agamba abooluganda nti singa ddiru yange eyitamu singa eyitamu bweti nze ne ku lwokubiri nkola ki yagamba nyinza n'olwaleero obutasula wano kati tukomawo wano eno mmanyi ku lunaku olwo yali apanze okugenda n'omwana wange aŋŋamba kati gwe ddayo eri mufumbe kati nze nsigale naki n'abaana Moses mundekere wano eno kasita anywa caayi nze nja kukola ki nja mukuuma paka we bunaakya bw'anywa caayi nakkuta azuukukazuukuka konze nedda ne mugamba omanyi sigenda kuddayo nedda wandigenze ng'ate nze eri simanyi nti yalese abagambye nti singa ddiiru ye etoola bweti n'emmere ya pate gye yawaata tagirya kati nze mmanyi omukyalo oyo alina omwami oyo ate bali mu kibuga bali mu Kampala mwe bali communicatinga omwami n'ava eri najja nawe ne babeera mu kibuga omwami bwajja abeera mu kibuga e Kampala kati simanyi kitundu kye enamba abadde mugezi nnyo ekimala nga ne bw'aba akutte essimu yo gikubirako kuba omwami gwabadde akubira abaddewo MTN ng'alina Airtel nga bw'amala okubirako bw'ati ng'agisiimuulamu ng'agenda mu diode n'agenda mu received n'agenda mu biki byonna n'azisiimuulayo kuba enamba essimu z'abantu nnyingi zaakozesezzaako okukubira omwami nze manyi abadde akomuniketinga n'oyo omwami oyo naye ng'olumala bw'ati n'asiimuula olumala bw'ati ng'asiimuula solution gye baatuwadde just ya kutrackinga Kwanjagadde kuyambibwa otya? Kwanjagadde kuyambibwa otya gwe ng'omuzadde kukwatira muntu alina mwana wo oba gwekirofa kufuna mwana wo anti era okufuna omwana era omala kukwata eyamututte anti era tulina sooka kukwata eyamututte then n'aleeta omwana kuba talina bwana akyewakana nti si yamwina ne bw'aba tamwina. Amanya gange nze Omanyo Vincent omutuuze wa wano Namuganja nze taata w'omwana gwe babbye mwana wange ku lwokubiri nagenda okuva gye nkola nkoma wano zaali ssaawa nga 4 nkoma wano ntuula mu nju yange omwo mukazi wange andeetera emmere ndya naye ndya emmere tegenda ndya emmere tegende kyavaamu nenkola ki nenyimuka nenzirako mu kafo kaffe ke tutuulako eyo era nasangawo mukulu Chaimaani ne tubeerabeerako ssaawa nga 7-8 awo nenkomawo bwe nkomawo nembuuza maama w'omwana tyowayi omwana aliriddawa kumakya nazze saakozeesi saamulabye ne ssaawa zino simulaba omwana omuto aba ati eyo nga gw'oli wano tomulina yanziramu kimu ali wa Mama Plus nenyimuka olw'engeri gye mmanyi nti aba mukwano gwe era nange nenkikakaziza ddala nti aliwa aliyo naye olw'okuba nti simulabye omwana ayonka ekyo kyandeetera okubuuza ekigambo kiri nti omwana omuto aliriddawa nenkola ki nenzirayo engeri gye nnina amaka 2 kati ziri mu ssaawa nga 12 kubanga obudde obwo twabeeraawo ne tubeeraawo paka mu ssaawa nga 12 era twayawukana ne Chaimaani wange tubeeraawo bwe tunyumya ne twawukana
nenkola ki nenzira ewange saakomawo eno neŋŋenda ne neebaka engeri gye nali nkoze nnyo ne neebaka ssaawa zaali 3 nga neebase kati ngenda okuwulira abantu bakuba olubeyi ebweru nga nange kiki ekiri ebweru mpulira boogera kati ngenda okuwuliriza obulungi nga ne ku mulyango kulikaani ayogera ogwe wange kumbe kuliko muganda wange mutabani wa taata oyo Chaimaani agamba baba muyise sitakola ki taitaba nakamuyita emirundi ebi kati nsi tukanva era navaayo ne saati nga sambadde ngamba baba kiki baba tomanyi ng'omwana yabuze konze mwana kyabuze omwana w'omuto nti abuze kansooka enjije ngenda okutuuka ebweru ng'abantu bakoze eki bajjudde mbuuza maama w'omwana tyowayi omwana wamukebedde saawa mmeka okujja wa mukwano omulaba ko ye nti mbadde n'akajja nenga okuva ku makya n'okuva ku saa ze nakubuulizzaako omwana saa zino zoga nti kubanga newe bwali badde nti wategedde dde abantu baali badde weebali kati netukola ki netugamba kati kubanga kati newe nadda kuggwaawo tetugenda kukola ki kutaasa tudduke ku Chaimaani tugenda ku poliisi netukola statement ezo nga we bazikuwadde Chaimaani wagikuwadde naye era kati statement netuddayo enkeera ne batuwa amagezi ag'okukola ki ag'okunoonyereza omwana osiga yatuwa era ge tukyagenderako paka ssaawa zino gira kubonga amawaawo nawulira bubi era ekyanjigira ku bwongo na kyanjigiramu ekya mukazi wange okubanga teyateeka nnyo buvunaanyizibwa ku mwana kyekyo ekyasooka okunzira ku mabbali naye nenkissa ku mutwe nenkissa ku mabbali neŋŋamba kati kiri kyo newennyomba ku kiri kati tuyiye magezi ag'okukola ki ag'okufuna omwana oluvannyuma lw'okuba nti babadde balina enkolagana nnene kuyatuka omwana olowooza obadde okimanyi enkolagana yaabwe yamaanyi okutuuka ku ekyo n'okumulekera abaana enkolagana yaabwe nze mbadde njira bulabi nga bwe nkomawo wano omukazi oyo musangawo gye mba nvudde okukola ki newe mba simusanzeewo ngenda okubuuza ku baana abato abasigaddewo nti bagenze kukola era nga baŋŋamba munno oyo mukwano gwe ekyo kye mbadde mmanyi naye nga mbadde simanyi nti oba ayinza okubba omwana oba ng'alimu omutima ogwo gusobola okukola ekintu ekyo nga badde agenda naye okulima naye nebeera nga tukimanyi nti balima babiri nze ndi mulimi naye nze akola bwe bampitidde mba sikola nti nkola wamu kati mu ssaawa eno singa bukya n'ofuna omukyala alina omwana wo mukolera kino nsobola mukolera ki kyoyinza omukolera singa oba omufuna essaawa eno ekindi ku mutwe essaawa zino okumufuna bwe mufuna anti waliwo ebintu bibiri nyinza omufuna nga omwana mufu awo nawo wabaawo kirala naye nyinza omufuna nga omwana ki mulamu kyonsooka neneebaza Mukama kubanga mba nfunye omwana wange nga mulamu olwo nendyoka ndaba ekiddako